RIP minister. Kano Engola, RIP. But why? Lwaki omusirikale akuba minister sasi owale ba ng'atambula agamba abantu ku kyalo mukazi wange n'abaana tebasoma atambula akuba amazomu banagenda nga talina gwakubye yenna n'agenda ne yetta abakulu mweddeko abantu bampa complain nyingi ku bamemba ba parliament mulumya baduleve enjala omuntu n'akuvuga naye nga tomanya na bizibu bimuluma ng'ate yalina obulamu bwo nze abantu abantambulirako abanvuga mbafaako nnyo kubanga be balina obulamu bwange oli minisita wa leba omukozi wo abaana be tebasoma kyokka oli awo oli minisita emmotoka ziggoberera muyina olujanja naye mu ofiisi omwo mwennyini mwe muli lesoni mwegendo batuukirako n'abalala betukolera ne mwefuula nti no mwefudde nnyo mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba muyina empisa embi ne yeeraba mu mpenkoni n'omukolera n'alyoka akubuuzabuuza ebibuuzo kusasulayo obusasuzi obusente bo nga balya ssente balya buli lunaku essente ne ssente ne mulowooza nti abantu tebalaba abantu bajja batuusako obulabe minisita Engolo olabye bamukube amasasi oyinza otya oba minisita wa leba ne muserebuletinga leba ng'omukozi wo omusirikale akuuma abaana be tebasoma muyina emitima emibi era lesoni zijja batuukako mu ofiisi mwe mwefudde buno muli bakitalo ebizibu bijja batuukako nojja ku minisita n'omukolera ne yeeraba mbuno minisita pulezidenti Museveni yampa nnyo ffe tulina okuba ne ssente abalala babeere baddu era be bakola tubalumye batufukaamirire batwegayirire eno warning to you mutegere ti abantu balina obusungu mubeera mu mpenkoni nga mutambula ne mumanyira abantu ne mubayisa bubi ne mulowooza basiru bodyguard amubye Engola down n'abalala next you are coming on list muyina nnyo omuze omubi bamemba ba parliament abadriver abamwe bankubira temubawa lunch. How can a member of parliament no failing okuwa omukozi wo lunch just lunch ngofuna millioni asatu ne muddawo ne mulumya abantu ababatambuza omukozi wo n'otamusasula naye ng'oli minisita omuntu akwagwayo zengu yeeka n'adduka n'agamba manje emitwalo 5 n'ozimumma naye ng'akulabirira mwe bajja bakuba bamukubye wali yebase dead genda tujja londa omulala minister of labor muyina olugezigezi mu office babalonda mu office ne mutandika okuba ne mwegulumiza omuntu n'akeera n'abawolereza n'omumme ssente n'ozeewa abaana bo ne basoma bo ne balya buli kirungi mwe nga ffe tubawolereza mwe muli mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba no minister of labor azunga damu ozunge Museveni agenda londa omulala omukozi wo n'abeera ng'abaana be tebasoma ng'otambuza emmotoka nnya eno nemugoberera kano nakatibeera kano bakubye amasasi oddangamu akajjanja komaaniina omuntu n'omulumya senga omusajja abadde mutemu yandikubye abantu ku kyalo talina muntu gwakubye n'abali mu saluuni abagambye muveemu omuyisizza bubi muyisa bubi abantu mwerimbika mu ofiisi n'olowooza tolikavaamu era Museveni yampa tukolera Museveni abakolera Museveni ne mubalumya omuntu n'obeera ng'omugamba munnaye nga nkoze mbulira kino mbulira wakawo mbulira kiri mbulira kino naye neyeepalawuda n'alowooza ofiisi yiye ofiisi si yiyo wallahi billahi tallahi ojja givaamu sigwe gwe basoose okufuula simanyi ndi PA n'azunga n'obutama mu ndi PA ndi adimini komaaniina onyo Museveni anjagala nnyo Museveni yakuzaala komaaniina n'oyo mulabe
omukozi n'akuvuga ne mugenda buli mu constituency ne mukyalira buli kitundu n'omulumya enjala n'otakoma ku njala n'omulumya omusaala abaana be ne batasoma mbu minisita mbw'oli in charge of labor which labor bamubye genda ku maaniina mwe muleetedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu minister of labor. What type of minister of labor? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era ndi PA ku maaniina tekalina na kyekalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala apulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya Minister of Labor kati genda olebalinge mu ttaka yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe n'olowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwembwa bano be bembwa ne babeera waggulu nga bo bali balitambulira mu esi mulumizza nnyo abantu mmwe abantu babakyaye ku mitima akolera naye nga yakukyawadde alinda opportunity katonda amukwase ku mundu akubalule kubanga muli ba mitima mibi mutuula mu parliamenti ne mwejjusa mwekka nsanga abakozi b'ebitongole ne bangamba Isima babosi batuyisa bubi yogerako n'omugamba kiki n'ofuna miliyoni 4 n'olya lanchi ng'omuntu akuvuga ali mu mmotoka how oli human being gwe nze nsooka abantu bandabirira buli wentuuka ngamba wasi olidde makdo olidde gundi olidde onywedde ne tugabana ekitono ekiriwo naye obubbi omutima emibi egibaliko abakozi bakyabakuba nnyo bamubbye sange mwengola down dead tewali investigation ate akukubye naye yeekubye tewali investigation genda kifo tugenda londa omulala Museveni will get a new person teweeyibalira mu ofisi ya Museveni ne weefuula ow'ekitalo ennyo gasiya mbundi PA n'omanyiira buli muntu olw'okuba oli PA byebiki okola emirimu emeka ku maaniina naye naddaawo ndi PA mbwezo n'otuuka ku ofiisi zaazo ne zeepanka nga teyina na kintu n'eki bagiwa omulimu si wakubanga yasoma lwakubanga mukwano gwa kazini wa mukwano gwa bosi ne mumanyiira abantu abayimirirawo ku lwa pulezidenti olw'okubanga gwe omuyinako oluganda n'omanyiira buli muntu yenna saamwengola abantu bamanyi oli wakisa naye dulevawo takimanyi akukubye amasasi ku maaniina
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.